Ssanyu Ssibo eyanseeke ate sipiika wa Kulusa. Bwe ŋŋamba olulimi ng'ogamba nti ly'eggwanga. Olulimi nga bwe tubeera mu Zambogo ne tugamba nti maanyi, olwo tugamba nti olulimi ly'eggwanga. Nyongera okubaaniriza mwenna okubira ddala ku musomesa waffe Mwami Geoffrey Musoke, ate bakama bange bassentebe kuva mu nkuba Zambogo n'okuva mu Kulusa, bakulembeze bannange, nammwe basomesa bannange. Erinnya nze Eddie Kisenyi Lusenge. Basajja balaba mpologomanga ndeegera ku kituli enkulembedde kya Ssabo nga ndi munnabusiro aguza ensonga. Era nno lyerinnya lyange ndi muzira Ffumbe bampita Big Daddy, n'erinnya lyange lyeriri enkoze ekya lyembagambye. Nze gye natukiisi wa nkuba Zambogo, abamu ku mmwe njogeddeko nammwe ku mukutu, abalala nga basinkanako mu lubuto. Olwaleero mpeereddwa omulamwa okwogera ku ngeri gy'oyinza okuyita mu yunivasite. Ekyabazima bw'oba ogenda ku ddaala eppya lyonna kubaako ebikusoomooza bingi, kubaako n'ebyosuubira bingi. Nkakasa bulungi wano buli muntu alina byasuubira. Kuliko abazze okusoma, kuliko abadde erijjakudde ng'agamba genze ku yunivasite nga twakubira kapa buli kankwane n'emmese yesigamu kapa. Kuliko olinga agamba genze kusoma nga independence ngenda kufuna abamuzi abasipatisi. So buli muntu alina bingi byasuubira. Naye kusomooza ebya binyizikira nali n'akajja bwe twasomera ku Seebuya. Tuba tuli mu kibiina nga tusoma. Neyonamu ng'ategala kukuyisa n'eŋŋamba yako omuntu yenna ayagala okukuyisa nekyakikoli. Natambula natuuka ku biyiga ebimu nga tebiriiko kapaani. Nengesooka. Tuuka mu biyiga olwalaba bakyala. Nempya ng'akoze eki? Sensooka kutuka emisinde ate ente mu buli bw'abakyala ng'ete mu bw'abazadde. Wayita ennaku zaalinga ssatu, omanyi tubeera ku mukutu guneeno ng'atwakajja totubajja mu nnyo. Buli muntu kwakisaapu abeera mugezi. Tuli kwakisaapu tugamba sitabu leki kyetandise. Leki kyeri wano, leki kyeri wano eno. Era nange nnyambala nga nsigyantulamu ekyalo. Naye n'obulamu bagamba gasirinawo bwetegeerawo. Kati ngenda okwetegereza nga waliwo yali yeesimbye balamuta Honorable Mboga lya Amfa yeesimbye okuwangira buli pulezidenti ng'ali mu yattu. Ningamba amanta ng'ali mu ya wano ng'asoma n'owa yattu. Ngenda okumagamba gange ekyamazima ni muba yattu. Kakati yali atulina nyuma ewa yattu n'ataba nga kunulidde munnange twaliwo binoomala. Ne mutuga kuli mu yattu no ne musekerera ne neyesekerera. Kati omwala n'agamba tufulume kozi tujja kuswala nnyo nga tufulumye. Kati nfula aba yattu. Naye nkwatesa we naliko okuwandiika bibasomesa. Naye nga siitegeera nga sinakimu kye mmanyi. Ndi buli mpandiika ndi wa yattu naye nga ndi mu ya. Era ndowooza amaka gwaffe ez'omu gwasooka ogenda mu yattu ng'akyali mu yawa. Eyo liko kinakimenya. Kale nno bingi ebibaawo naye byonna nga birina n'eddakiika 20 ngenda kuzikozesa bulungi nnyo. Kozezaako eddakiika. Kale kozezaako eddakiika nga 5. Ensonga zisatu zonyina okusinga okusanga essira. Ensonga esooka ng'oze mu yunivasite ba n'ekigendererwa have a purpose. Kyabulabe nnyo okutambula nga tolina kigendererwa mu nsi muno. Baako ekintu ky'ogoba okutuukako. Era bw'olaba oyo omuntu oba embeera zonna nga zikulemesa okutuuka ku kigendererwa kyo, ezo zejjeeko. Buli muntu yenna alina kyatuukako bagyalaga aba n'ekigendererwa. Bambuuzaako olumu lwaki oli munankuba Zambogo, ekibuuzo kino kyakyebuuza mukama wange ssentebe yali efaali babiri. Ba n'ekigendererwa lwaki osooka olulimi Oluganda. Ba n'ekigendererwa tulese ku yunivasite abamu kumbe mulinga nti oba mu lwaffe tutuuka ku kampasi kubanga bafeeza ensoose naye nga ndi wakusatu. Kitegeeza nina byenkoze eki. Kati ba n'ekigendererwa era bw'olaba ensonga yonna nnyo okulemesa okutuukako ekyo ekigendererwa kyo eyo lwana nnyo gyewala. Ekyokubiri, financial discipline. Nze kambabuulire tewuyo ku kampasi ekuba temanyi ya erivo gye mubaddemu.
tewekukuba nga tolina gyogenda kusimba kawunga yadde obuugi n'otula mu nnyumba n'otululira ensonda kagasi kaweddemu otulayi tewali manda omuceere temuli dadis temuli tewali kawunga ba mugezi nnyo ng'osaasaanya ensimbi endala ejjakukuluma osiiwuke omusomesa akunyize mu kibiina abakuyita okola tesiti nga bakwasa musumu kati bawa amagezi nnyo ng'osaasaanya ensimbi jjukira olina omuzadde gw'osaba ssente naye olwoba totugamba fulira twesiraamu otwala okumusabaasaba ssente ekyo kijje ku nze bibadde okwakwanga esimu bulimi nga bikola bikuswaza ye gwe buli muntu nkune basolo osabasaba ssente nga batuubu akati bana amagezi ng'osaasaanya ensimbi wano biralamu okulawo ne biki biralamu ekyo nga nkivuddeko nga natera okumaliriza bannange mwekuume mu mbeera yonna yatekamira mwezi okukalakasa kujja kubaawo bw'owulira ekigambo weewe besaba kampeeni bwakwekalakasa bw'owulira abagamba weewe bwetaba kampeeni bwakwekalakasa oddamu otya bagambye weewe neko musimbe ayagala kufa kino kibagamba kubanga kimanyi ebitera kwatu saabasajja kabaka ayagala balamu unaseka oyinza okusoma ng'ekijjakukalungiza kale mwekumi endwadde nnyingi ate nammwe abamanyi ku byenjiri oba ku bya bayibuli gy'okumukwegatta omuntu wegasinayo okufuna ebisigaanibye n'ebikisa kale era gy'okwegattagatte bw'oli akatukususeewo weekuume nafulemuwali mpaka bakolongisire gyasabasajja kabaka naye akagezi genalikuwadde luwolobwegatta ate tuyagala kukusomesa muna mwena spesi ya lulimi Uganda mwena mubagalekalayo omu oyagala okuba ansa atute mu kibiina weyalinge lwali oleyinginiya tunali musome tunali musayansi tosikamukugoba kale amaliriza abooluganda kubanga bano bali mu kusekerera mbu bo bajja kweyagala oluddeko mu kampasi nejagenda kugamba nti genda osome era agenda kukuzuukusa obadde okumu ekibiina nga basomesa lugenda nokulabiraga malekinga obudde omanye obudde bw'okusoma omanye obudde bw'okucakala omanye obudde bw'okwewummuza tosoma n'okukakamya wewummuze gendako kuzimpate ezajjwako ne banno komawo awula ate tosanyukira ddala n'okolaki ekisange naye balondogaiti mwene obudde bwakusoma buneeno discussions muno bwakwewummuza buno bwakukola birala ekisembayo nga kikulu buildinga network ku campus tetukola ku bintu ebisimamu nze ensinga okukola obulungi mu kibiina ebyo tebikola tuli ffenna kola emikwano network zesigala emirimu bw'ofuna okusomozebwa nga masiso zaabuze okugeza bw'obanga obadde mukulusa ng'oli active dokita tajja kukaluubiriza nnyo ng'omuntu atali mukulusa twetulina dokita bw'ogendayo ng'olina ekizibu asooka kubuuza ekisitabo kyakukulusa kino meeting mikazi wakabanga wali mu meeting saalimu ate ebyo tewaliyo awo watandika okumukuyamba tuli ffenna kati network zitandikira mu associations yingira kukulusa ekukwatako obutereevu gyenyigiremu beera active member genda mu Sambogo oli musiraamu genda mu Kimusa oli mulokole tulina association z'abalokole empitirivu oli mu Anglican genda ku Kakumba n'ebingange buli ffenna naye wenyigire mu association kola network ey'amaanyi kakasa gy'oyambibwa abamu kuma enjogera nammwe naye ebyo siyogera nammwe nga wandyegadde obuyambi bwange obuyambi bwonna nja kukuwa okugyako obwa ssente n'obw'emmere sigaba buyambi obwo nange ndi mubi neerwanalwanako enamba yange erisa 756 21 546 075621 nesimbyewo ku kifo ky'okubeera omukunzi era ow'amawulire mu nkuba za Mbogo mu ggwanga Uganda. Tulina kwano okulonda
okw'okumutimagano linki eyo tugenda tufulumya nga ku Friday gena fuluma mbasaba bwe naabaweza linki eyo koona mu linki ogende olwo n'ekisenyi edi nga omukunzi anaakiikirira Nkobazambogo mu lukiiko lwa Nkobazambogo mu ggwanga omwaka ogujja tuyinza okusaba entebe ennene mu ggwanga Nkobazambogo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ndi musomesa ow'olulimi Oluganda era ndi musomesa ow'ebyeddiini RS alina okusomoza mu bigambo ebyo nkoonaawo. Bagamba nti bizibu be bafunye first class degree semesters bisekiza bikoleka. Kale RS ne Luganda nkoonaawo mwenyumirize mu lulimi Oluganda mulwagale ate temutwala nga olulimi lwa bulijjo. Tuli ba mukisa Ssaabasajja Kabaka Abinanya asula wali bbanda zina ettaka lya Bwakabaka okuli Kyankoko. Munsikirize n'ebigambo ebyo mmalirize. Mukama atuwe omukisa ffenna wangaala nnyaffe Buganda. Ayi Mukama kuuma Kabaka waffe.